mu maka omuwala bamugamba nti mwanyina yeba asooka gwosanga naye engeri kitawo n'ennyonga y'omu yabeera bala asooka mununuza bweza buganda kitegeeza nti ono ye musajja gwasooka okubeera naye mu bulamu ng'ogula okumanya kyekitegeeza kabaka alina amanya mangi mubiri obwega kuyita sseggwanga olwo yafuuse nkoko tumuyita musoka olwafuuse salango tumuyita kuluma olwafuuse ensolo lukuma nankawetwa olwafuuse muti namunswa olwafuuse kyamukiswa era kusobola kumeeza kitaffe olwo ffena tuli bambejja nebalangira oli agamba weitoto mwana wakabaka omukulu nemugamba nti waffe paapa bwempita kitaala eyinga mutima kitaffe nga yazaala ku mutima oba saabasumba erubaga mwira kitaffe saabasumba yedira mu maaka nze ndi wa mutima abantu kusaba okutegeera ebintu kitondera tuli baana bakabaka naye kubanyonyola mu kukkakkamu ogenda okulaba nga baseeseetuka nga bategeera bwe tuyita kabaka amanya ag'enjawulo tuba tuli mu nnono y'abajjajjaffe esukkulumya ssebunya bwa musoka ku bantu abala Buganda. Ennono yaffe eya Buganda emusukkulumya ku ludda olw'abasajja ne ku ludda olw'abakazi kyetuba tuyita baffe ffe abasajja n'abakazi fena ntuyita baffe era ennono eyesigamiziddwa ku bagazi abantu ba Buganda bwe balina eri omutwe gw'eggwanga lyabwe. Nsuubira ensonga eno etegeerekese bulungi buli era oyo abadde takimanyi okuyiga engeri y'ekutakoma. Nsuubira ab'ebigambo ebingi banaatwebaza okubasomesa. Ebule ennaku mwenda tutuke ku mazaalibwa ga baffe. Bassaawo akakiiko kakubya owekitiibwa Nelson Makubuya ali wano w'Effumbe ng'amyukibwa owekitiibwa Amisi Kakomo ow'Endiga ekateekateeka omukolo. Twebaza akakiiko ako ne bonna abakatuulako olw'okutambuza omulimu guno. Twebaza bannamikago abakwatagana naffe olw'ensonga eyo mwabo omulimu aba Airtel, Postbank, New Vision Group, CBS n'abalala. Bano ne batuwagira nyonyoza nga tuli kumbe obutereevu. Singa abadde wakuba invoice nti okwetukanisa obukiiko okusatu n'alumala ssente bwezi mwandirabye naye tebanyinimiwe sikira okwebaza kiyitiridde. Twebaza abavujjirisi bonna abatadde ensimbi mu nteekateeka zino. Bwe nabadde ennyanjulira omujoozi ogwakoleddwa aba Airtel nagambye abantu nti Buganda yerina abantu, yerina akatale. Buganda lwe lutindo olugatta abalina ebyamaguzi ku butale. Oyinza okukola ebyamaguzi oyagala bitusa mu katale, ffeffe lutindo. Abalina ebyamaguzi bajje gye tuli tubatuuse ku katale gye banaabitunda. Nabigamba nga abasobozi b'omwenge naye abamu tebanfuna naye bano abantegera bakukuwala embule kyeyeekola akatale kali eyo abantu bali babitule kukaba. Akati enteekateeka zonna ziyimiridde bwe ziti. Ndowooza tutandika nerero olwalwosinya empaka za squash omuzannyo ogw'okuba akapiira. Squash ayawukanaku butena naye tumutegedde. Zijja kukomekerezebwa nga 8 era omumbejja Joan tebattagwabwe Nassolo yajja okwongera omukulu mu linnya lya Ssaabasajja. Okutandika ne Lwokuna 17 waliwo kaweefube w'okusimba emiti mu masomero gonna mu
tusaba okitiibwa Kasiba yali mu gyalo kyale naye tujja kutuula n'abakakiiko tulaba omuntu anaatukiikirira ate wajja kuba n'empaka z'obugaali era nga mwenda omumbejja Katrina Sanga Yamboya n'abawulira ku lubiri wano era nga mwewa n'abayempaka za golf ekittanje golf club omulangira Crispin Jjunju Kiweebwa y'anaatwala obubaka bw'abeene ate empaka ez'akamalirizo ez'omweso ng'era mwenda zijja kubeera wano mu Bulange omutaka Kayibaga Ajule omukubiriza w'olukiiko lw'abataka y'anaatwala obubaka bwaffe enkeera nga 10 ku Sande emisinde mu Bunabyalo Ssaabasajja Kabaka ajja tuubira waliyo abanaatambula kilomita 5 kilomita 10 ne kilomita 21 ekitiibwa Makuye gambye nti agenda kukuba kilomita 21 naye nategeseewo ambulensi ebeege kuvaako kumpi emabega kubanga Kabaka namugamba atya nti minisita wuuno aziyidde naye akuba buli kiyokuza ezimala bulungi n'omulangira wa Ssajjakoza Emukusa omukulu ne Robert Kabushega ono ssenkulu wa akulira oba Dickson Duma ajja kuba naye akuba n'abalala funa tujja kutuuka kati era ku Sande olwo wajja kubayo okusinza mu Lutikko Namirembe okitiibwa Dr. Twaka Awaase y'anaatwala obubaka bwaffe ate obubaka twali tusula ekiro Makuya naye ngeri gyaleero okumala essaawa esatu ng'atuuka simanyi oba essaawa ez'emmisa anaazisanga tunaaba tunoonyayo omuntu nga tutudde wano ate owekitiibwa Dennis Walusimbi Ssenyera ajja tukiikirira mu Lutikko e Namuŋŋoona mu Basodokisi ate owekitiibwa Ahmed Lwasa atukiikirire mu Victory Christian Church Kabaka omuntu gw'ayagala bwaweereza kubanga bamuweereza ate owekitiibwa Ssenyera agenda tiikiri ate owekitiibwa Kawaase n'agenda Namirembe Kabaka bw'ayagala wakutuma kuba Kabaka waffe ffe na ebyo byammwe naye Kabaka waffe ffenna munkenze nolwekyo tukireewuunya kakati nga 12 Ssaabasajja yasinye okutongoza terefayina eyaffe wano mu Masengere okuteekateeka omukulu we yatuteekanakwala n'olukiiko olufuga terefayina ate enkeera 13 entikko y'emikolo ku King's College e Buddo ate wanaabayo n'ekyeggulo wano mu bimuli bya Bulange saate nga 16 ku ssomero lya Kampala Parents School wanaabayo empaka ez'akamalirizo ez'okuwuga Ssaabasajja Kabaka yasiimye okusibeerako enteekateeka bwetyo bweyimiridde mbasaba mwewandiise kubanga ababaka b'olukiiko abasinifu n'okwewandiisa bagambye nti kooki nanye enteekateeka okuwandiisa abantu ebuddu ebyo era nti bawandiika ekirungi abamasaza mbasaba mumasaza gamwe nemugende muwandiika abantu emisinde beginaba tujja kwagala okubanjula abafudde Bulemeezi abafudde Essingo abesinga munaakoma ku mupiira ate omwaka ono togenda nakutwalanga kubanga kooki nagyesibiridde muwandiise ate mbasaba mwetabe mu nteekateeka zino kubanga tulina okulaga essanyu Kabaka waffe obulamu bwa Kabaka bwe bulamu bw'Obwakabaka bwe bulamu bwaffe essanyu lyaffe nolwekyo Kabaka Katonda bamuwa obulamu kitaawo abeera omulamu mu maka naawe obona essanyu Kabaka ffe kitaffe mu Buganda n'olwekyo ensonga ze Kabaka zaffe mubeeremu bulungi nziramu okwebaza akakiiko akatesitesi kubanga era tubana bakuwummula omulimu gukyagenda mu maaso twebaza Katonda olw'okukuumibwa wadde nnyinizi era tumusaba okumuwa obulamu obulungi obujjudde eddembe n'essanyu Uganda kyeyeekomekereza okulonda pulezidenti n'ababaka ba paalamenti ne bassentebe ba zi disitulikiti n'abakiise ku zi disitulikiti ne bassentebe ba LC eyokusatu n'abakiise baazo n'abakiise b'ebibuga ndoza ne bammeeya okulonda abamu kwabasanyusa ate bangi kwabanakuwaza ebyavudde mu kkooti ensukulumu nabyo
okukozesa enkola ey'okugonjoola ebituluma nga tuyita mu mbuga z'amateeka. Oluusi kooti teziwa nsala gye twagala. Oluusi enkola ya kooti tugirabamu enkenyera, ate oluusi byewa tubyagala. Naye mu buli mbeera kooti gye tusaana okweyirira, kubanga ensi etatambulira mu mateeka tetereera. Ne mu Amerika George Bush bantu baga nti yawangula mutuufu mu kisanja ekyasooka, naye kooti negamba nti abali ebyo abantu ne bakiika ensingo, naye teebereza singa waliyo obwekugu mu Amerika nga bwefaanana, singa ensi eyo eryetya. Awo nekuba ey'okugoberera amateeka yentuufu. Kaakati buli eyawangudde asaana ajjukire nti alina okuweereza abantu bonna omuli n'abo abatambulunda. Atamulonze naye asigaza eddembe lye okulonda oyo gwalaba nti asaanidde. Waliwo ng'okulonda kwakaku oli n'akubirisi n'agamba nti nze nalonze ono omuwala omuyitamu. Waliwo omuwala yabadde mu bubuuka omukyala kyalya nti nze bwena ate omuntu oyo tumulooza nti muntu atategeera bigambo, ategeera ebigambo n'aba ensonga ze kibaki yalonze omukyala oyo kyalya n'agamba ensonga zange emu bbiri ssatu nnya oba abala tebamuwadde oba teyise era namuwadde amanyi tajja kuyitamu naye nze ensonga zange ne mugamba nti ddembe lyo ensimbi ezikola emirimu gya gavumenti zisasulwa abo abatuwagira n'abatatuwagira. Kakati nywa amaziga olwomwambadde omusolo na buli muntu amedde amazzi oba batatuwagira amazzi agaliko omusolo. N'olwekyo amalwaliro, enguudo, amasomero n'ebyenkulaakulana ebirala birina okubunyisibwa wonna, awatali kugamba nti ono yalonda oba oli teyalonda gavumenti. Mu ngeri y'emu n'omubaka wa paalamenti bw'amala okulondebwa alina okuweereza wonna omuli n'abali mu bifo w'ataafuna yadde akalulu. Bagamba kitunda luliza mu kinaana we yalondera yafunawo obululu bubiri bwekiba n'ayita abasajja beewo okugaali n'abagalamiza n'abakuba endigo nti kale abala tebampagidde naye ate mmwe lwaki namwe temwampagidde. N'abatakulonzi olina okubakiikirira. Abo abajaganya tebasaana kukikola mu ngeri ya kucyo kyabo be baawangula. Omuganda aga nti omega omuntu omukubye ku ttaka n'enkoona emete ate omuluma omumwa. Abaawangulwa nabo basaana bamanye nti olwokaano lubako enjuyi bbiri. Twabeeranga emakerere fe twalina njogeranga egamba nti either we win or they lose. Bwegambo kiraba nti tuwangula oba bwebagwa. Owekitiibwa abuuza nti nali mu Northcote, sebe mu Northcote epa gye balondera. Enkola eyo nkyamu bw'ogenda mu lwokaano wabayo enjuyi bbiri, okuwangula n'okuwangulwa. N'olwekyo mufe mu kiyongobero abaawangulwa nga mulinga abagwiriddwa eggulu. Waliwo be nasanze oyinza okugamba ekujjawo ogwiridde. Mujjukire nti ekitatta muyima tekimumalaako nteezi. Tukulisa abawangusa b'emitendera gyonna egy'enjawulo ate tugumya abaawangulwa. Ndowooza mujjukira Magulunnyondo bwe yasiima okussawo olunaku olwa gavumenti ez'ebitundu bwe yali ali mu ssaza lye ly'Ebugerere mu Gatonnya 2014.
bafubye okussa mu nkola enteekateeka za gavumenti y'amagunyondo. Kaweefube bafuliko okuza Buganda ku ntikko atunuulidde nnyo engeri abaami ba Kabaka gye baba batambuzaamu emirimu mu bitundu byabwe. Feno waggulu tubangawo enkola n'enteekateeka ezitali zimu, kyokka ekigendererwa kyakugalula bantu yonna gye bali mu bitundu byabwe. Enteekateeka zetukola si za ffe wano, zagganyula abantu ate abantu bali eyo mu masaza. Kyova mulabanga ensonga eno nkulu nnyo. Eyo ensonga lwaki engeri ebintu nga bwe bigenda mu masaza ag'enjawulo kya nkizo nnyo, kubanga abantu ba Buganda betulafubanira eyo gye babeera. Buli mwaka wabawo olupimo olukozesebwa okulondamu omuwanguzi n'abagenda baddirira. Omwaka guno olupimo lubaddemu okutunuulira bino engeri projekiti ezassibwawo gye ziyambemu abantu ba Mufumbyagganda. Mufumbyagganda lyekumanya Kabaka enkola ekirala, enkola ey'omulembe omujja weetuuse n'engeri gyegamiddemu abantu omuli obwerufu, enkwata ya ssente, ensaasaanya yazo, okulaga ebizikoze, okulaga ebyatandikibwawo, engeri gye birabiriddwamu wamu n'okukola n'enkola eneebitwala mu maaso. Oyinza okutandikawo ekintu naye ne kifiiraawo mukitandikire. Enkuma y'ebiwandiiko ebyatandikibwawo, ennomboola y'emirimu okuva mu magombolola, ate no kino kikolebwa mu kikolwa ssaza okulaba ebintu ebitambula eyo wansi magombolola. Enkwatagana y'abamasaza n'abamyuka baabwe n'ebirala bwe lubadde olupimo lw'omwaka guno. Njagala okwebaza abaminisita ow'ekitiibwa Daudi Mpanga n'omumyuka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki, owekitiibwa Joseph Kawuki waali tukwebaza owekitiibwa Daudi Mpanga yingira kawakulabye yeddira Fumbe azaalibwa Bansende, ate owekitiibwa Kawuki yeddira Nkima azaalibwa Bandiga. Be baminisita aba gavumenti ez'ebitundu beebaza olw'okutambuza enteekateeka eno enkulu ennyo mirimu gino Ssaabasajja Kabaka gye yatukwasa. Neebaza akakiiko akaatalanga amasaza gonna nga keekennenya emirimu egy'enjawulo egikolebwa. Kaliko Godfrey Male Busuulu, oyo ye ssentebe, Damascus Ssali mumyuka wa ssentebe, Robert Sennabulya muwandiisi, kuliko n'abakiise Kagge yawummula Tofiri Malookweza eyofuwali kaki ebintu abimanyi. Owekitiibwa Christine Nakukenya simanyi wa waali, owekitiibwa Bosa Mayanja waali aliwo biwali Haji Bosa Mayanja, kuliko Mami Harris Lubega, Shaban Jingo, Bibi Katongole muntu mukulu ne Fred Mulindwa omuwandiisi mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu. Enkola ey'okuvuganya n'okulambula evuddemu ebibala bingi nnyo ddala. Ebimu ku bye bino ebintu bino bikulu nnyo basebo ne bannyago, kubanga tutulera mu Bulange. Simanyi mirundi emeka gyentuse mu mbuga ya Bukirebu, simanyi mirundi emeka gyentuse mu mugombola y'Ekyannamukaaga. Ono owekitiibwa Makubuya n'owekitiibwa Mpanga balowooza nti zaalibwa Kyannamukaaga, nedda basebo zaalibwa mugombola Ssaaba waali Mukoto. Njagala muli bamanyi ku nsonga eyo. Naye Kyannamukaaga kinaye abange bangi n'eggwanga azaalibwa mu mugombola y'Ekyannamukaaga. Simanyi mirundi emeka gyentuseeyo, naye abantu ba Kabaka babeera n'olwekyo ebintu byaffe ng'Obwakabaka okumanya nti kitambula tulina kutunuulira embeera eziri mu masaza ate oba kusaza n'okutuulira wansi kugoba. Naye ebirungi ebifuddemu ku by'omulimu bino, enkola y'emirimu ekyuse bw'ogeraageranya omwaka oguwedde. Ebiwandiiko byongedde okutereezebwa, buli ssaza lyongedde ebiwandiiko birambulufu. Enkola ettaka ly'embuga lyongedde okukuumibwa n'ebirala bingi. Kaakati bino bye byavudde mu kulonda. Anti amasaza gabadde bagatalaaga okulaba erituuse mu lupimo luno lwe mbasomedde nga bagenda bagaba obubonero
siyinza kubayitira mu lipooti mpanvu nnyo naye zonna nagisomye naye bwe ngisoma yonna tuyinza okusulawo wano nti olupimo luno luliko obubonero bwe buti olupimo luno luliko mpanvu ndowooza nti bwemuba mwajagadde bayinza okugibawa naye ebyavuddemu bye bino essaza eryasinze okufuna obubonero obutono yeryessese n'obubonero 9 ne ligobererwa essaza ly'Ebuvuma n'obubonero 10 kakube mu ngalo mbuubi kasita teyakwebedde ne ligobererwa ery'Emawogola n'obubonero 11 amasaza 2 Buluuli ne Kabula gasibaganye n'obugoba 18 Buluuli ne Kabula gasibaganye obubonero 18 ndaba Lumaama ali wano Butambala yavudde n'obulu 19 naddirirwa Kooki n'obubonero 23 Busujju naddako n'obubonero 28 Busiro ne Gomba basibaganye n'obubonero 29 Busiro ne Gomba Singo yabuuseyo n'obubonero 34 Buweekula yavuddeyo n'obubonero 35 Mawokota yafunye obubonero 46 Bugerere yafunye obubonero 49 Buddu nebeera mu kyokuna n'obubonero 5 Kyaggwe eyasinga omwaka oguwedde nebeera mu kyokusatu n'obubonero 53 Bulemeezi nebeera mu kyokubiri n'obubonero 6 Essaza eriridde empanga ye Kyaddondo n'obubonero 64 Nkulisa essaza ly'e Kyaddondo okubanga linyweddemu gannaago amalala akendo mu mwaka gwe twakayitamu muyogeyoge kaggo okukulisa nnyo amalala agakoze obulungi nago tugakulisa naye okusinga byonna nkulisa amasaza gonna okwerwanako okulaba nga nsindika tagenda atukako mu masaza gaabwe okukuza olunaku luno olukulu mu Bwakabaka newandibadde tegawangudde naye ng'alipoota bweraga wabaddewo okugenda mu maaso kw'amaanyi mu buli ssaza wabaddewo okugenda mu maaso mu buli ssaza ebivudde mu kuvuganya mu masaza bitegeeza nti ennaku z'omwezi 28 muzigo mwezi ogwokutaano omwaka guno Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda mu ssaza ly'e Kyaddondo okukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu wamu n'okusiima omulimi oba omulunzi asinze okwerwanako munajjukira nti twasalawo okugatta olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu wamu n'okusiima omulimi oba omulunzi naddala nga muto asinze okwerwanako nga atandikawo ennimiro oba eddundiro kyokka ng'abadde talima oba nga talunda twalowooza nti bw'ogamba nti owe Ssaabasajja asiime omulimi asinga tugambe mu Buddu abo abaakoledde ennimiro buli mwaka be bajja okuwangula kubanga ennimiro bazirina twagala asinze okwerwanako ekyo kitegeeza abadde talima atandise abadde alina yiika emu kati alina yiika 3 ate nga muto n'ensonga yeeno nti omuntu bw'abanga muto wa myaka 25 34 bwe gityo kirowoozebwa nti alina ebbanga ddene nnyo mu kisaawe kino eky'obulimi n'obulunzi wano mu Buganda omusajja omukulu naye tumwebaza naye era okufaananako n'oyo eyalimedde ennimiro oyo oba eddindiro bw'aba musajja mukulu yabikola dda ayinza okuba takya naye omuto akyalina ebbanga okulaba nti agazi ekyo kyakola kyekigendereddwa mu kyo kaakati wenjogerera abalimi n'abalunzi 36 okuva mu masaza 18 bamaze okusunsulwamu
mu bano mugenda kulondebwamu asinze okwerwanako n'oyo amuddiridde ate n'owookusatu. Anaaba asinze n'antalinnya ku kateebe gwanaakwasa enkumbi ya kabaka, ekikopo kyaffe tujja kiyita enkumbi ya kabaka, nga kyekirabo ekimusiima olw'obunyiikivu. Weebale nnyo ssebo okukuba mu ngalo, mukwata mbogo nkulengedde. Enkumbi ya kabaka ejja kubeera mu maka oba mu kakkalabizo ery'omuwanguzi okutuuka omwaka ogujja. Oli bw'ali giwangula emyaka 3 ng'agisigaliza ddala, ng'ate tukolayo enkumbi ya kabaka endala. Oweekitiibwa Sipiika, nzikiriza mmalirize n'ebigambo bino. Nga bwe mujjukira twayimirizaamu enteekateeka z'ettoffaali nga tetwagala zikwatagane n'ebyobufuzi bye tubaddemu. Kaakati okuva ebyokulonda bwe byaggwa, twazzeemu okubatuusaako amawulire agava embuga wamu n'okubatikkula ettoffaali. Twasookedde Nabweru mu Kyaddondo, era ennaku 2 zaagenze okuggwako ze twabaddengo batuwadde obukadde 38 n'emitwalo 25 awo wabiri. Twabadde mu ggombolola ya Mutuba 2 era neebaza nnyo bannabweru, abantu b'e Nabweru olw'obujjumbize buno. Sebo kaggo nkusaba nebalize omwami w'eggombolola, abaami abatongole, ab'emiruka n'abatoffaali, bakukubire nnyo mu ngalo. Mu mwezi guno tugenda eggomba n'e Butambala ennaku z'omwezi 27 na 28. Eri abantu abatali bamu bajja ne bambuuza ettoffaali olivaako ddi? Nze nasoberwa abantu bannange. Oba waki bambuuza ebibuuzo nga bino? Ettoffaali olivaako ddi? Lwaki bambuuza ebyo ng'ate ebibala ebirivuddemu birabwa buli muntu? Terefayina yiiyo evudde mu ttoffaali, Masengere yiiyo, Bbugwe w'e Kasubi n'ebirala. Abaliwo bayagalidde. Kati gye twabadde e Nabweru ab'amasomero bayagadde nnyo tugende mu masomero. Be bampita nsanga bakuŋŋaanyiza ettoffaali lyabwe. Bye tulikozesa bintu byaffe. Aliwa Robert Mutebi. Terefayina ssebo ya Bwakabaka si yange. Otegedde? Ombuuza otya nti nze ku ttoffaali nga ebikolebwa birabibwako? Muli oluusi neebuuza nti lwaki omuntu yandifuddeyo nga Buganda etambula edda mu maaso? Abantu ba Kabaka bakyekoledde ku lwabwe, bulijjo babadde beenyooma, kati basitukidde muno nga nti olikomya. Lwaki oba ombuuza ebibuuzo ng'ebyo? Bwe nali mu ttoffaali emabegako nakyalako mu maka ga Sheikh Hussein Rajab Kakooza nampa n'ekyemisana, nanyumiza akagero k'omusajja eyali ku lugendo ng'ali ne mutabani we n'eŋŋamiya. Sheikh Hussein Rajab Kakooza mumumanyi? Omusajja yalina eŋŋamiya ng'agitaddeko omwana n'omugugu naye gwatudde, n'asanga abatambuzi batirawo omusajja ono w'ettima, n'addira eŋŋamiya n'agituulako n'omwana we n'omugugu, kati ye n'avaako, n'esigalako omwana n'omugugu, n'asanga abantu omusajja ono eŋŋamiya etambula kyere bweti, atambuza bigendeko kana akalenzi ke n'omugugu. Naga nti nedda ndoza omwana kamuggyeko, ye n'omwana ne batambuza bigere n'okusigala ntiraba omusajja ono, n'oddira eŋŋamiya n'oggyako omugugu mwe ne mutambuza ebigere. N'asanga abalala ntiraba omusajja ow'ettima, n'addira omugugu omuso n'agutera ku ŋŋamiya naye n'aggyako omugugu, kati naye etikka omugugu ne batambula. Ntiraba ono eŋŋamiya etambula kyere, yaafa omugugu n'omwana we. Sheikh Kakooza naga nti gwe kola bintu byo nga bwe wabitegese mu butuufu bwabyo. Haja Hamisi Kakomo ndabira nnyo mukadde wange Sheikh Hussein Rajab Kakooza, mugaye nti ako kenkozesa buli abantu be bambuuza bino nga njikira akagera ako. Sheikh Hussein Rajab Kakooza. Naye tutulekere aboogera boogere fenga bwe tukola. Amazima gaagano ettoffaali likooya, abalikuŋŋaanya bakoowa, naffe nno abalitukkula
abantu bagamba tokoowa. Sikoowa ndi kyuma, naffe tukoowa. Naye singa nali nsobola okukuŋŋaanya akawumbi ka siringi buli wiiki oba buli lunaku nga sigenzeeyo byonna gye ŋŋenda, nandigane nti Katonda yeebale. Naye tulina okumanya nti ebirungi biva mu ntuuyo. Tetusobola kutuwa ku birungi nga situtuuyanye. Enkola eyalwawo baffe naye ezzeemu amaanyi. Twagala abantu okuva mu magombola ga Buganda bonna bayiteko emmengo. Ekifaananyi kye bafuna kibayamba buli omu okwenyigira mu mirimu gya Buganda. Abaganda be bannannyini kisibo. Abaganda be bannannyini kisibo. Bwe batakyekwatiramu embuzi zijja kufa naganga. Temusobola kuyimba kitiibwa kya Buganda nga temukituuyanidde. Tekisoboka. Mwabali wano mukola. Nagenda okusoma amateeka w'ekitiibwa bali ku ddembe nga looya ng'akola. Ne ngenda ku kizimbe we yakoleranga kati ewali kitunudde mu gundi wano mu ennyumba y'amasannyalaze bagiyitaani Amber House we yakoleranga omukulu oyo. Gwe kyomanyene wansi yagendayo oluvannyuma nze nga namumanya nga looya. Njogera wano olwaleero wekitiibwa bali ku ddembe akyawoza emisango, yawoza n'omusango gw'ebugerere n'aguwangula nga takoowanga. Kati oli abaakubuuza ebintu bino timukola bino nabiri. Abasuubuzi nga basuubula amazzi n'emigaati ne twatugembe owekitiibwa ntake waali. Mujje mubuuze owekitiibwa oli Kato ow'Essingo. Asuubula emmwanyi, asuubula bbiya, ayina wooteeri. Lwaki tetukola olwawe lwaffe n'ettofaali ne okukiika embuga netu omulundi gumu? Ye ng'akola ebintu eby'enjawulo mu wooteeri ye gye nsula wali Enron. Bandabirira bulungi sebo banneebaliza nnyo. Wasulika buli lwe ŋŋenda Essingo. Naye asuubula bbiya, asuubula emmwanyi, asuubula ebintu biyitirivu. Bwe kituuka ku bya Buganda nti okoze ebintu bingi. Oyo Kato yenkana Buganda. Kemusiikiridde ensonga mugitegedde. Katonda yeebale. Ensonga y'ebika nabyo okukiika ku mbuga eno enkulu. Ku mbuga eno enkulu nakyo kikulu. Kibinyweza. Ab'ekika bongera okumanyagana. Bwe batyo bayongera okulabisa ebika. Abazzukulu bazaawuka. Bwe batyo Abaganda ne bazaawuka, Buganda nezaawuka. Tetuyinza kuzza Buganda ku ntikko okujjako ng'Omuganda buli gy'ali ategedde nti Kabaka ye Ssaabataka akulembera ebika byonna. Eno y'emu ku ngeri y'okunnyikiza ensonga eyo. Ebika bwe bijja bwe bireeta ettu, alhamdulillah. Naye ekigendererwa mukitegedde. Buli muzzukulu bw'akiika wano mu mbuga enkulu ayongera okutegeera ensonga zino n'okumanya nti ebika y'entabiro y'Obuganda bwonna. Tulina mu kukola enteekateeka y'okulanya kw'ebika eri beene wamu n'okwanjula abasika ewa Ssaabasajja. Bino bye bisemberayo ddala. Owekitiibwa Muhammad Toba ntayagala njogere nnyo, naye oluusi kiba kizibu. Tumaze emyezi 2 tetusinkana. Ate bano abakiise batamanya nsonga zino bajja kutuvunaana nti ebintu twabibagamba. Banaategeeza atya abantu nga bazzeeyo. Naggulawo olukuŋŋaana lw'abalabirizi ba Buganda ne bakyala baabwe ebweyogerere mu Rest Gardens. Nagenda n'owekitiibwa Noah Kiyimba ne Kaggo. Abalabirizi ne babatumira nnyo. Natongoza nagenda n'okulambula omwoleso gwa Mothers Union ku lunaku lwali lwa 18 e Namirembe wano. Natongoza n'ekitabo ky'omulamuzi Margaret Ssekajja ekiri ku balwanirizi b'eddembe. Mujje mukifune mukigule, kya muwendo. Alina owekitiibwa Mulema Mukasa, owekitiibwa Mazzi n'owekitiibwa Ndoza Prosperous Nankindu. Owekitiibwa Kawasi nakyaddeko mu Lubiri High School nga tebannindiridde. Nagudde bugwinga nkuba. Kyokka ekifaananyi kye nasanzeeyo kyabadde kirungi. Tetwagala mutwetegekere mulyoke mwere olujja abaana batuyimbire. Twagala tugwe tulabe. Natambudde buli wantu nga kifo kiyonjo nnyo. Lubiri High School somero wayonjo nnyo nabadde simanyi nakumanya.
era mbebaza nnyo mwe baminisita kubanga nagenze nebinaabira abaana gye banaabira nga wayonjo ne mu biyigo nga wayonjo ne mu bisulo basiize ne langi essomero lyonna kwegamba essomero lya kabaka ddala kirungi. Nebaliza nnyo omukulu w'essomero. Sseweekitiibwa sipiika nkwebaza omukisa guno gwompadde, ate namwe mwenna abali wano mbebaza, abewaffe bantumye okubebaza okutubudaabuda nga tufiiddwa mukulu waffe kitange nga weekitiibwa sipiika bwe yakikonyeko nga tutandika. Munebalize nnyo Pookino, nali ndi bweru wa ggwanga yabisookeramu, nagenda okutuuka e Buddu nga ebintu byonna Pookino abitereezezza, nawe ekitiibwa Wabire Kabanda. Ettaka ly'embuga lyongedde okukuumibwa n'ebirala bingi. Kaakati bino bye byavudde mu kulonda anti amasaza gabadde bagatalaaga okulaba erituuse mu lupimo luno lwembasomedde nga bagenda bagaba obubonero. Siyinza kubayitira mu lipooti mpanvu nnyo naye zonna nagisomye, naye bwe ngisoma yonna tuyinza okusulawo wano nti olupimo luno luliko obubonero bwe buti, olupimo luno luliko mpanvu. Ndowooza nti bwemuba mwajagadde bayinza okugibawa, naye ebyavuddemu bye bino. Essaza eryasize okufuna obubonero obutono yery'Essese n'obubonero 9, ne ligobererwa essaza ly'Ebuvuma n'obubonero 10. Kakube mu ngalo Mbuubi kasita teyakwebedde. Ne ligobererwa ery'Emawogola n'obubonero 11. Amasaza 2 Buluuli ne Kabula gasibaganye n'obugoba 18. Buluuli ne Kabula gasibaganye obubonero 18. Ndaba Lumaama ali wano. Butambala yavudde n'obulu 19. Naddirirwa Kooki n'obubonero 23. Busujju naddako n'obubonero 28. Busiro ne Gomba basibaganye n'obubonero 29. Busiro ne Gomba. Singo yabuuseyo n'obubonero 34. Buweekula yavuddeyo n'obubonero 35. Mawokota yafunye obubonero 46. Bugerere yafunye obubonero 49. Buddu nebeera mu kyokuna n'obubonero 5. Kyaggwe eyasinga omwaka oguwedde nebeera mu kyokusatu n'obubonero 53. Bulemeezi nebeera mu kyokubiri n'obubonero 60. Essaza eriridde empanga ye Kyaddondo n'obubonero 64. Nkulisa essaza ly'e Kyaddondo okubanga linyweddemu gannaago amalala akendo mu mwaka gwe twakayitamu muyogeyoge kaggo nkulisa nnyo. Amalala agakoze obulungi nago tugakulisa, naye okusinga byonna nkulisa amasaza gonna okwerwanako, okulaba nga nsindika tagenda atukako mu masaza gaabwe okukuza olunaku luno olukulu mu Bwakabaka. Newandibadde tegawangudde naye ng'alipoota bweraga wabaddewo okugenda mu maaso kw'amaanyi mu buli ssaza. Wabaddewo okugenda mu maaso mu buli ssaza. Ebivudde mu kuvuganya mu masaza bitegeeza nti ennaku z'omwezi 28 muzigo mwezi ogwokutaano omwaka guno Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda mu ssaza ly'e Kyaddondo okukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu wamu n'okusiima omulimi oba omulunzi asinze okwerwanako. Munajjukira nti twasalawo okugatta olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu wamu n'okusiima omulimi
oba omuluuzi naddala nga muto asinza okwerwanako nga atandikawo ennimiro oba eddundiro kyokka nga abadde talima oba nga talunda. Twalowooza nti bw'ogamba nti owe Ssaabasajja asiime omulimi asinga tugambe mu Buddu, abo abaakoledde ennimiro buli mwaka be bajja okuwangula kubanga ennimiro bazirina. Twagala asinze okwerwanako. Ekyo kitegeeza abadde talima atandise, abadde alina yiika emu kati alina yiika 3 ate nga muto. N'ensonga yeeno nti omuntu bw'abanga muto wa myaka 25 34 bwe gityo kirowoozebwa nti alina ebbanga ddene nnyo mu kisaawe kino eky'obulimi n'obulunzi wano mu Buganda. Omusajja omukulu naye tumwebaza, naye era okufaananako n'oyo eyalimedde ennimiro yo oba eddindiro bw'aba musajja mukulu yabikola dda, ayinza okuba takya, naye omuto akyalina ebbanga okulaba nti agazi ekyo kyakola kyekigendereddwa mu kyo. Kaakati wenjogerera abalimi n'abalunzi 36 okuva mu masaza 18 bamaze okusunsulwamu. Mu bano mugenda kulondebwamu asinze okwerwanako n'oyo amuddiridde ate n'owookusatu. Anaaba asinze n'antalinnya ku kateebe gwanaakwasa enkumbi ya Kabaka. Ekikopo kyaffe tujja kiyita enkumbi ya Kabaka nga kyekirabo ekimusiima olw'obunyiikivu. Webale nnyo ssebo okukuba mu ngalo mukwata mbogo nkulengedde. Enkumbi ya Kabaka ejja kubeera mu maka oba mu kakkalabizo ery'omuwanguzi okutuuka omwaka ogujja. Oli bw'ali giwangula emyaka 3 ng'agisigaliza ddala ng'ate tukolayo enkumbi ya Kabaka endala. Oweekitiibwa Sipiika, nzikiriza mmalirize n'ebigambo bino. Nga bwe mujjukira twayimirizaamu enteekateeka z'ettoffaali nga tetwagala zikwatagane n'ebyobufuzi bye tubaddemu. Kaakati okuva ebyokulonda bwe byaggwa twazzeemu okubatuusaako amawulire agava embuga wamu n'okubatikkula ettoffaali. Twasookedde Nabweru mu Kyaddondo era ennaku 2 zaagenza okuggwako ze twabaddenga batwadde ku 38,225 awo wabiri. Twabadde mu ggombolola ya Mutuba 2 era neebaza nnyo bannabweru, abantu b'e Nabweru olw'obujjumbize buno. Seboka ggo nkusaba nebalize omwami w'eggombolola, abaami abatongole, ab'emiruka n'abatoffaali bakukubire nnyo mu ngalo. Mu mwezi guno tugenda eggomba n'e Butambala ennaku z'omwezi 27 na 28. Eri abantu abatali bamu bajja ne bambuuza ettoffaali olivaako ddi? Nze nasoberwa abantu bannange weba waki bambuuza ebibuuzo nga bino, ettoffaali olivaako ddi? Lwaki bambuuza ebyo ng'ate ebibala ebirivuddemu birabwa buli muntu? Terefayina yiyo evudde mu ttoffaali, masengere yiyo, Bugwe w'Ekasubi n'ebirala. Abaliwo bayagalidde. Kati gye twabadde e Nabweru ab'amasomero bayagadde nnyo tugende mu masomero. Be bampita nsanga bakuŋŋaanyiza edda ettoffaali lyabwe. Bye tulikozesa bintu byaffe. Aliwa Robert Mutebi. Terefayina ssebo ya Bwakabaka si yange. Otegedde. Ombuuza otya nti nze ku ttoffaali nga ebikolebwa birabibwako? Muli oluusi neebuuza nti lwaki omuntu yandifuddeyo nga Buganda etambula edda mu maaso? Abantu ba Kabaka bakyekoledde ku lwabwe, bulijjo babadde beenyooma, kati basitukidde muno nga nti olikomya. Lwaki oba ombuuza ebibuuzo ng'ebyo? Bwe nali mu ttoffaali emabegako nakyalako mu maka ga Sheikh Hussein Rajab Kakooza nampa n'ekyemisana, nanyumiza akagero k'omusajja yali ku lugendo ng'ali ne mutabani we n'eŋŋamiya. Sheikh Hussein Rajab Kakooza mumumanyi, omusajja yalina eŋŋamiya ng'agitaddeko omwana n'omugugu naye gwatudde, n'asanga abatambuzi natulaba omusajja ono w'ettima
naddira eŋŋamiya n'agituulako n'omwana we n'omugugu, kati ye n'avaako neesigalako omwana n'omugugu, n'asanga abantu omusajja ono eŋŋamiya etambula kyere bweti atambuza bigeddeko kana akalenzi ke n'omugugu, naga nti nedda ndoza omwana kamujjeko, ye n'omwana ne batambuza bigere nekusigala ntiraba omusajja ono noddira eŋŋamiya nojjako omugugu mwe ne mutambuza ebigere, n'asanga abalala ntiraba omusajja ow'ettima naddira omugugu omuso n'agutera ku ŋŋamiya naye n'ajjako omugugu, kati naye etikka omugugu ne batambula, ntiraba ono eŋŋamiya etambula kyere yafa omugugu n'omwana we. Kyekkakoze naga nti gwekola bintu byo nga bwe wabitegese mu butuufu bwabyo. Haja Hamisi Kakomo ndabira nnyo mukadde wange Sheikh Hussein Rajab Kakoza mugaye nti ako kenkozesa buli abantu be bambuuza bino nga njikira akagera ako. Sheikh Hussein Rajab Kakoza n'ekyo tulekera aboogera boogere fenga bwe tukola. Amazima gaagano ettofaali likooya, abalikuŋŋaanya bakoowa, naffe nno abalitukkula abantu bagamba mbu tokoowa, sikoowa ndikyuma, naffe tukoowa. Naye singa nali nsobola okukuŋŋaanya akawumbi ka siringi buli wiiki oba buli lunaku nga sigenzeeyo byonna gye ŋŋenda, nandiganye nti Katonda yeebale. Naye tulina okumanya nti ebirungi biva mu ntuuyo, tetusobola kutuwa ku birungi nga situtuuyanye. Enkola eyalwawo baffe naye ezzeemu amaanyi, twagala abantu okuva mu magombola ga Buganda bonna bayiteko emmengo. Ekifaananyi kye bafuna kibayamba buli omu okwenyigira mu mirimu gya Buganda. Abaganda be bannannyini kisibo, Abaganda be bannannyini kisibo, bwe batakyekwatiramu embuzi zijja kufa naganga. Temusobola kuyimba kitiibwa kya Buganda nga temukituuyanidde, tekisoboka. Mwe abali wano mukola, nagenda okusoma amateeka w'ekitiibwa bali ku ddembe nga looya ng'akola, ne ŋŋenda ku kizimbe we yakoleranga kati ewali kitunudde mu gundi wano mu ennyumba y'amasannyalaze bagiyitaani Amber House we yakoleranga omukulu oyo. Gwe kyomanye ene wansi yagendayo oluvannyuma, nze nga namumanya nga looya. Njogera wano olwaleero wekitiibwa bali ku ddembe akyawoza emisango, yawoza n'omusango gwebugerere n'aguwangula nga takoowanga. Kati oli abaakubuuza ebintu bino timukola bino nabiri, abasuubuzi nga basuubula amazzi n'emigaati ne twala tugende owekitiibwa ntake waali mujje mubuuze owekitiibwa oli Kato ow'Essingo asuubula emmwanyi, asuubula bbiya, alina wooteeri. Lwaki tetukola olwalo lwaffe n'ettofaali ne okukiika embuga netu omulundi gumu? Ye ng'akola ebintu ebyenjawulo mu wooteeri ye gye nsula wali Enron, bandabirira bulungi sebo banneebaliza nnyo, wasulika buli lwe ŋŋenda Essingo, naye asuubula bbiya, asuubula emmwanyi, asuubula ebintu biyitirivu. Bwe kituuka ku bya Buganda nti okoze ebintu bingi, oyo Kato yenkana Buganda. Temusiikiridde ensonga mugitegedde, Katonda yeebale. Ensonga y'ebika nabyo okukiika ku mbuga eno enkulu, ku mbuga eno enkulu nakyo kikulu, kibinyweza. Ab'ekika bongera okumanyagana, bwe batyo bayongera okulabisa ebika, abazzukulu bazaawuka, bwe batyo Abaganda ne bazaawuka, Buganda nezaawuka. Tetuyinza kuzza Buganda ku ntikko okuggyako ng'Omuganda buli gy'ali ategedde nti Kabaka ye Ssaabataka akulembera ebika byonna. Eno yemu ku ngeri y'okunyukiza ensonga eyo. Ebika bwe bijja bwe bireeta ettu, alhamdulillah, naye ekigendererwa mukitegedde. Buli muzzukulu bw'akiika wano mu mbuga enkulu ayongera okutegeera ensonga zino n'okumanya nti ebika y'entabiro y'Obuganda bwonna. Tulina mu kukola enteekateeka y'okulanya kw'ebika eri beene wamu n'okwanjula abasika ewa Ssaabasajja. Bino bye bisemberayo ddala.
Oweekitiibwa Muhammad Toban ntayagala njogere nnyo naye oluusi kiba kizibu. Tumaze emyezi 2 tetusinkana ate bano abakiise batamanya nsonga zino bajja kutuvunaana nti ebintu twabibagamba banaategeeza ki abantu nga bazzeeyo. Naggulawo olukikungaana lw'abalabirizi ba Buganda ne bakyala baabwe ebweyogerere mu Rest Gardens. Nagenda n'Oweekitiibwa Noah Kiyimba ne Kaggo, abalabirizi ne babatumira nnyo. Natongoza nagenda n'okulambula omwoleso gwa Mothers Union ku lunaku lwali lwa 18 Namirembe wano. Natongoza n'ekitabo ky'omulamuzi Margaret Kisekajja ekiri ku balwanirizi b'eddembe, mujje mukifune mukigule, kya muwendo. Alina Oweekitiibwa Mulema Mukasa, Oweekitiibwa Mazzi n'Oweekitiibwa Ndoza Prosperous Nankindu. Oweekitiibwa Kawasi nakyaddeko mu Lubiri High School nga tebannindiridde, nagudde bugwinga nkuba. Kyokka ekifaananyi kye nasanzeeyo kyabadde kirungi. Tetwagala mutwetegekere mulyoke mwere olujja abaana batuyimbire, twagala tugwe tulabe. Natambudde buli wantu nga kifo kiyonjo nnyo. Lubiri High School somero wayonjo nnyo nabadde simanyi nakumanya. Era mbeebaza nnyo mwe baminisita kubanga nagenze ne mubinaabira abaana gye banaabira nga wayonjo, ne mu biyigo nga wayonjo, ne mu bisulo baasiize ne langi. Essomero lyonna kwegamba essomero lya Kabaka ddala kirungi. Nebaliza nnyo omukulu w'essomero. Oweekitiibwa Sipiika, nkwebaza omukisa guno gw'ompadde, ate nammwe mwenna abali wano mbeebaza. Abewaffe bantumye okubeebaza okutubudaabuda nga tufiiddwa mukulu waffe kitange nga Oweekitiibwa Sipiika bwe yakikonyeko nga tutandika. Munneebalize nnyo Pookino, nali ndi bweru wa ggwanga yabisookeramu. Nagenda okutuuka e Buddu nga ebintu byonna Pookino azza, Oweekitiibwa Wabire Kabanda n'abalala. Naye mwenna tubeebaza nnyo, tusaba Mukama abatuweera omukisa. Ssaabasajja Kabaka awangaale.